mask ekyo nekivaamu obuntu ne bunyingira mu maaso ne mu nnyindo ne mu kamwa era kati wenjogerera nina sore throat saagala kutwala things for granted watyo gundi wagambe bamuwa obutwa kyanjo ne muto waffe kati ali mu ddwaliro naye agamba bamuwa obutwa segirinya kakati nange sisobola kugenda bwentyo sijja kukkiriza kufa bwentyo leero ntaano affairs nankakasa nti yawandiikidde IGP ayimirize okusengulwa kw'abantu mbagirawo ngenze wa IG tebaliyo nga bagenze luddawa bagenze kuyisa abasomyo bwa police kufulumya abasomyo bwa police kulaba nti ate tetufanga nkuku nedda tetujja kukkiriza kufanga nkuku nga bamenya amateeka webali owamu naku abantu bange abatulugunyiziddwa poliisi owamu n'amagye ennaku ku lwokubiri olwa wiiki ewedde nali ndi waka abantu bankubira ne baŋŋamba nti bali kumenya mayumba gaabwe gali mu barracks ne bweru wa barracks era bwentu neŋŋenda nasanga nga bamenye amayumba nensanga n'omusirikale omu nga yekyacwana wa UPDF naye bamenye ennyumba ye musirikale oyo ne mukakkanya kubanga yali ayagala kugenda oba oluusi kujja mundu kusasira masasi kubanga mukazi we yali akazaala ennyumba ye bagimenye nenzikakkanya abantu era bwentyo nenkubira eyali akuliddemu ebikwekweta ebyo commissioner wa human resource Mr. Ematu nampa appointment netugenda tutuula n'abakulembeze abalala discussing netukkanya nti bagenda kudiringana barracks yokka munda era netukkanya nti abakulembeze babalage empenda za barracks bogere n'abantu baabwe newankubadde twabasaba basooke n'abo abantu abali mu barracks babagire bulungi mu mateeka nga bagoberera amateeka ne mbabuuza mulina taito nga tebalina taito ya ttaka kubanga nabo basenze poliisi nabo basenze tebalinawo taito ate poliisi yennyini mu barracks mwennyini be basenza abapoliisi ne babagamba n'okuzimba amayumba gaabwe ontegeera bulungi nnyo nga bakosa poliisi gye bayita self help mu kaseera ako bwe tumala okukkaanya ne tujja ku ground nga tukkaanyiza nti abakulembeze we babalaze we bagenda okudiiringa nawo naye we twajja ate abakulembeze we babalaga bayingira neeno mu kitundu ekitali kyabwe abantu ne batandika okukaaba amaziga ne bampita nenkomawo nensanga eyali akulembeddemu Mr. Musakana operations ezo nemugamba mwami Musakana sooka olindeko gyoyingidde ate nga suwa poliisi nangamba nti wa poliisi amangu ago bali batukubyemu tiya gas naye bamukuba tiya gas nalyoka akokolimaawo n'agamba nti stop ne bastopinga nansaba tugende tufune meeting netugenda mu meeting tuba tuli mu meeting abantu ne batandika okwekalakaasa abantu bwe bakalakaasa oyo Musakana yennyini Musakana nanegayirira nenzikisa olutala abantu batandise okukola era tuba tugenze tulusirisiza ate iwaave emmotoka ye UPDF jat bamasasi mu bbanga kuliko abasirikale ninga tebambadde uniform bakuba amasasi mu bbanga nze nali ndi wabbali nagenda okulaba bajja bapakinga mu motoka bajja bampamba banteeka mu motoka bambika ekkooti yange ne PA wange ne bamuwamba ne batutwala yate no bamukuba n'akagundi mu mutwe wakati mu mutwe ne bantwala mu CMI nga siraba gye ŋŋenda ne bantuuza wansi ku ttaka naye wabawo ofiisi omuyamba nti honorable va mu ttaka nantuuza katebe nambuuza ate kiki ne mugamba nti ambadde nze okuyamba poliisi nakuyamba abantu bange tubadde mu meeting ne bano bazze ne bankola ki ne bampamba otegeera bulungi era simanyi lwaki bampambye awo mu kaseera ako ne wajjawo omusajja omukaddekadde n'ebikutiya kigundi kiwuudu n'akinteekako bwati wakinteekako noono ne bamuteekako ekiki kati nemba nga sina kyendaba naye nga kirimu ekiwunya ekinsomola amaaso gonna negakuba nga kiwunya bubi nentandika okuwulira nga nzina nsomoddwa emimiro nga kiki kino nebuuza nti webakoledde honorable nga n'abalala balaba
obakoledde ensulu abantu be bakwata ontegeera bulungi nnyo ne wajjawo akasajja kali kwogera nyankole ne kaŋŋamba nti gwe omanyi tusobola kumenya amagulu olina kubeera mu palamenti lwaki otusagireetako oleeta otya okozesa otya yani ono omuvuka Bobi Yanga sireetangako Bobi Yanga ontegeera bulungi nnyo nambuuza Bobi infact kwe kutegeera nti ne Bobi Yanga oba abaddewo so nekola ki nankangakanga nayogera ebigambo ebyali bivoola olulimi lwange banyambaza kiwudu kuba bali bakinyambaza kiwudu ne banziza mu mmotoka nga bankwatiridde ne bantwala ekireka ne bakinyambula kiwudu naye nga suulira mirembe ne baŋŋamba nti Tanuyi agenda okukima wano Tanuyi era baŋŋamba Tanuyi agenda okukima nga Tanuyi musajja mutegeevu atamumanyi neninda Tanuyi saawa ziwera kumpi emu Tanuyi tajja nenga nti nedda kankubire Tanuyi eno simu ekyomukisa omulungi esimu zambali bazinzigyeko naye nga waliwo esimu eno gyetusigaza mu kooti nenkubira Tanuyi nanga haawo bakutte ani akutte nga abuuza poliisi kubanga abapoliisi bembadde nabo mu meeting Tanuyi nakola ki nasirika nenziramu nekubira ne Geno Isoke omukubira nangamba kale kafuluwinge agenda okufuluwinga mbandi awo ne bankubira akasimu naye nga tebanakunkubira akasimu ne bangamba oyambula omusipi ne mbaga nsijja gujjamu jamu engato oyambula omusipi ne mbaga nsijja gujjamu mumala kumbulya kiki munsibya temusobola kunsiba nga simanyi mukyalo wange talina kyamwamanyi wendi abantu bange tebamanyi wendi mumala gansiba ekyo temujja kunyingizaayo paka oyo omusajja we yagamba munne nti kankubire mukama wange n'agenda nakubira mukama we ekyomukisa omulungi n'omwami yali akulemberawo niwakubadde yali taliwo naye nga mumanyi bamuyita Musa Walugembe ng'amaze okunkubira aŋŋambye naye kakati katulabe ekyokukola oluvannyuma ennyo ne bajja ne bankubira nga driver wali luddawa muyite ne muyita kwekubira ne mukyala wange ne bajja ne bankima olunaku olwaddako tewaliwo kyakolebwa naye ate olwaddako ne bajja ate ne bamenya abantu naye ekyomukisa omulungi nali nkubidde state minister wa internal affairs nga mubuulidde ebigenda mu maaso nga ŋŋambye naye ekyo tekisoboka poliisi yandibadde profilinga abantu newankubadde abasola mu barracks ekyokubiri yandibadde esooka kuopeninga boundaries naŋŋamba akubidde deputy IGP tusisinkane nengenda okusinkana deputy IGP yampa director wa human resource omwami ayogera bulungi nnyo netukkaanya nagamba naye ati poliisi ani yagiyise tebanaba kuyita ku poliisi nti gundi emeddwa okumaliriza internal process yaayo ffe tetulina kuyita ku poliisi yakoze kikyamu nnyo okukwata era tugenda kukola investigations paka kakati sinaba kumanya byavudde mu investigation naye nkubira ne minister in charge of defense mwami Sempijja naye nandaga nti anyoleddwa ne leero nziremu ne mukubira naŋŋamba nti akoze okunoonyereza alina waatuuse kakati njagala bambuulire lwaki bantulugunya ne batulugunya ne PA wange ono ate ono baali bagala munzijjako ndowooza bagende bamukole kyagiri ontegera bulungi nnyo ekisinza okunnuma kwe kugenda mu maaso ate poliisi nga twakkiziganya n'okusooka okuyimirira ate neeyongera okumenya ennyumba z'abantu weetalina ttaka kubanga naye n'ekibanja emenya amayumba g'abantu n'okufuluma barracks mutegera bulungi nnyo emenya amayumba g'abantu n'okufuluma barracks n'agatali mu barracks egeze gamenya n'efulumya abantu n'abali mu barracks ebaggyeko eddembe lyabwe ery'okwebaka tosobola nnaku 3 n'ogamba nti abantu muveewo n'ennaku 5 n'otaziba waziweza n'ojja mu nnaku 2 n'obagamba nti obajjawo obasingula tebeesikire nakanyeebwa ekyo kuvume kwonoona oba kutyoboola ddembe lya buntu okusula ddembe lya buntu okulya ddembe lya buntu okwebaka kankuyite kwebaka ddembe lya buntu kati eddembe ly'abantu lyabadde abused genda olabe nakakati mu nkuba bali mu kukola ki mu kwevictinga abantu nga tebeesikidde kanye mu mayumba gaabwe nga batamanyi nti bali mu ttaka lya poliisi abasirikale abo bennyini ne bakomawo ng'abantu beekalakasa ne basasi ne batta n'abantu bassa abantu
oyo twetaaga eddemberi okutunulwamu omuntu oyo yafudde eddemberi twagala kumanya lwaki yagiddwa mu bulamu bw'ensi eno. So nsaba akakiiko kano on record kakole okukola okunoonyereza kwako ate kapanishinga abo bonna n'okulirira abaatyowoleddwa gavumenti ebitongole bya gavumenti byakoze eki byatwobodde eddembe lyabwe nga kwe kuli nange I was traumatized nabadde traumatized mulaba nze nafeese olubanye kino tekimbangako simanyi oba bampadde butwa era ngenda mu ddwaliro okulaba nti neekebeza without following due process. This is what we are contending and we are saying no. I am lucky I've come, but I believe that your team should have gone there by them mere seeing what was going on in media, because there are serious violations of human rights. It is my prayer, Honorable. Yes, Mama. That I'm humbly requesting. Is it possible for you to go there tomorrow morning? Is it possible for you to call them now to wait for me? Tomorrow morning? No. Honorable, you know why I'm saying tomorrow morning? Why? The lady, the head of the office, along with the investigator, are attending a training on investigations. And so they are not going to be in office to be able to attend to you. Yes. And yet I would want them to give you their full attention. Tomorrow I may not be around, I may be in the hospital. Because if it's poison, it's eating me. I hear. It is now that some of the symptoms are now coming out. You can see my face. Yes. I can see your eye. I wasn't just beaten. These are not beatings. I've never in my life gotten swollen eyes. I have a sore throat. You can even listen to my speech. So I'm in fear of that poison. Yes. And yet I have also a trip to Barara tomorrow. First go for treatment, Honorable, because life is... Maybe I send another team to make statements tomorrow. Yes. As... I think let us do that. Yes. So can you call the team and tell them it's a serious issue? I'm going to call right them. Now. Is the one that also does the field visits. Yes. So I'm sure after they have interacted with you, they are going to get the specifics of the physical locations where all of this is happening. So that will provide further guidance for them. But I wanted to find out the gentleman who was killed. Yes. I think either yesterday or yesterday but one. Yes, yesterday but one. Was it by security agencies? By security agencies. Okay. It was UPDF. Yes, so it was UPDF was involved. That had earlier arrested me and kidnapped me. This is the same team that did the killings. And not only one person was injured, but many. Yes. One was immediately killed. Today has been buried. Is called Mobiru Richard. The one who was killed, yes. But many others went with injuries, serious injuries. Yes. Yes. Okay. So, Honorable, when do you think you're going to be able to make it to Nakuru so that I can alert the team? No, I'm going now. Now? Yes, because I need to alert them to go and film what is happening in the because this is violation of the highest law. You cannot evict people. Give them 3-4 days and evict them. 3-4 days. Njogedde n'omubaka ku nsonga zaleese mu kakiiko akalwanyira eddembe ly'obuntu era ffe ng'akakiiko tugenda kumulinda tumuggyeko statement mu bujjuvu n'abantu abo bonna baatubuulidde nti bakoseddwa mu bibadde bigenda mu maaso mu nnaku zino mu constituency ye. Awo wenkomye Aida Nakiganda akulira ebyokunoonyereza n'amateeka mu kakiiko.